kulisayo okuva mu weekend nze Agnes Nalukwago okutusaako alipoota embeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye Buduuda yasinze okufuna enkuba ennyingi nga yabadde ne millimeters 5.3, Kabale millimeters 21 n'obutundutundu 5, Kitugu millimeters 18.3, wabula ate Eggulu millimeters 14. Kino n'okiviiridde ku mukuubo gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ekiviirako enkuba gye tufuna. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo, wabula ate mu bukiikakkono akasana kajja kwaka nga keetobeseemu n'ebire era nga n'embeera eno tugisuubira okugendera ddala mu maaso ne mu biseera eby'olweggulo, wabula ate ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 29 eyo mu Kotido, wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 26, olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi, Kigali ne Dubai tubisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu mu Kigali lijja tuukira ddala ku degrees 26, wabula ate Paris ne New York tubisuubira okuba n'ekidedde era nga ne mu New York tusuubira obunyogovu obw'amaanyi era gwenna ali eyo asuubira ogendako mu New York tukulubiriza okutambula n'engoye ezibugumya nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 3. Ebe tusobodde okufunyayo okuva mu kyongo ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde, sigala nga yokuumira ku Bukedde TV, nze Agnes Nalukwago, weeraba.